Obusiyaga ku ssomero omusajja akwatiddwa ate nga ye Precious Ray gavumenti ate aggyeyo ebyama. Pressure Kashi okujoyiningamu na 256 nabyo tubireese wano okuwanda boyuji nga nyongera okujjukiza gwe natanaba kumpera kano ka video ka like mbadde nsaba ogimpeleka like mu mutima omulungi ebirengeso olutambula mpaka eri dictator manyikiddwa nga Museveni ate nga ye Bobi Wine ku bya Asia bitabuse nno obyewulireko mu maaso awo kitokota. Hajat Kaoda agamba janga kulombere duwe namba eryawo esembero 671 ate nga for any adverts namba yange eryawo 50 esembero 51 nkubirako tubere nga tusobola okwogera ku business kale katutandikiro mawulire gaffe agaleero. Omusajja mu district ye wali Masaka amanyikiddwa nga tetunategeera amanya ge naye nga Sheikh Abdallah oba Abdallah Sali yavuddeyo namupostinga nga bakwatiddwa bamenga ono omusajja badda promotinga Obusiyaga ku ssomero limu ery'abasiraamu nga kino kyategerekese nti no naku zino kibadde nnyo rampant ntino kibadde kigrowinga nnyo ku speed ya waggulu era nga bakyogerako ndowooza Isma Ichuli ndowooza mujjukira bye yayogera yagamba muno bajja kumakinga sure ntino bajyogerako nnyo mu mawulire so that kituke ekiseera nga biri no mu matu gaffe tubere nga tetukola kitekyabimayindinga era nga kino ekintu kino bakola oba ku arresting ono omwana oba okumuteeka mu public kitegeeza nti no nabo bali kupromotinga ki homosexuality era nga we batyo Isima we yagamba naye nga nawe mu ndowooza yo okirabira ddala nga kituufu kale kambelekereka video mu playing mulinga omusajja yeetonda okukola ki okwata abaana b'abende ku ssomero era ne kumeewo naga Precious Ray. Kucharo veko ogendo yono n'abalala kye abaana balinga 20 toyinza twononera abaana bw'otyo n'obaddangako n'obakuba n'obasiga ebiziga emabega kye abaana abalala bali ku ssomero bw'akoowa bano ng'agenda ajjayo abalala gy'alimba mbw abafunira basale waliwo essomero baliyita simanya obadde onkubirako bino bibiri mu Uganda mulowooza omwana we agenze ku ssomero kumbe bambi kino kyannaku nnyonnyonnyonnyo wali ebintu ebimu bannange amawulire betulaba bambi olumu n'owulira ng'oyagala nakaba naye nga you got no option ng'olina okubatuusa olina okukituusa eri abazadde bamanye nti abaana babo olumu balina obbakeberako nnyonnyonnyo kubanga abaana bayiga emize emikyamu ku ssomero ate ebyo nga tubitadde emabbali. Precious Ray ndowooza ebibye n'ebindemba ndowooza mubadde mubimanyi gavumenti ate ono nga amanyikiddwa nga best friend we nga babadde bakola wali eri ku Spark TV kino omukazi ono yabambi yavuddeyo namugumya nagamba muno Precious Ray tukimanyi tino amongst the strongest women muno mu Uganda abakola kyabafuga social media nga yono Precious Ray ndowooza mumumanyi era nga iyo message ya gavumenti ate nga amusindikira bino nga byo tuwitadde mabbali ndowooza ka video oba kafaananyi mulaba keeko ke bapostinzeko banga gavumenti ate ke yakomentize byo nga tuwitadde mabbali ebya Don Asia wamu ne Precious Kashi bika byamaziga oluvannyuma lwa Precious Kashi okwagala okukuba banga muno Precious Kashi yantabuka oba yanywa omwenge munatabuka nayagala okuba Don Asia wali mu kuzika kwa Asia ndowooza basinga mwalabe iyo video oba tewagiraba ojja ku inbox ya namba yange ya wanda boyuji nsobola okuteerako nga Precious Kashi atabuse nga yagala kuba Don Asia nja kuba njikuteerako mbutereevu obyerabireko nga Don Asia kitegeereka nti no olunaku olwo yali mukaka mu nnyo ng'aseka na buli omu era nga bamuggyako interview ng'aseka naye bamimba olunaku lwe yakomyewo olutalo lwe yakoze ku TikTok live yavumye buli kimu era ngenda bangi ku playingira maaso awo kamba playingira video eno mbyewulireko era nkomewo n'amalala amakulu. So wetutyo bwe tuli naye nga I'm so sorry ebigambo bye nayogera banga byakukosa I mean Pretty Nicole the family at large mom sisters and siblings nsaba musonyiwe naye nga bijja kintu kati muyingidde media mugenda gitegeera bulungi nnyo butya bwelina okutambula ekyokubeera ngenda kutwala omukisa guno okusaba Maama Nicole omwana wo tomujja mu media Katonda akubya akajje wamwe keegudde ate goyagala kukaggala omukadde maama nawuliddeko ku some of your story ne baŋŋamba oli born again I know naye omwana wo Katonda alina ensonga lwaki ekyo Pretty yakimutuusaako omwana tomujja mu media Pretty mumulekere essimu Pretty mumuleke akole content twagala kuwulira ku side ya Nicole naye abeereko nekyatutegeeza ffe nga bannayuganda ekyamuviirako mukuba kubanga me when I heard that story yaŋŋamba mukwano ge Kafuta yali asuspect
nti amwagalira omusajja. Weyaba ebyo bintu bya bulijjo. Tusiba tutambula in big hotels. Omusajja n'akutunuulira n'akufunako crush nga alina girlfriend we. N'akutambulizaako amaaso. Nze lumu mba ndi ku H&M. Omusajja lumu lumu yandabako ku Bakarust, I think n'anemezaako amaaso n'aneekaliriza. Mba ngenza kulya piraawo wa Hajji Aruna Mupiru. Era omusajja n'asigala ng'atunuza amaaso, girlfriend we yamukuba oluyi. Naye omusajja oyo bintu biri bibiri. Eyeza Tinga updates za Don Asia tuwitadde mabali ebya Spice Diana basinga badde bavayo n'abagamba mu Rita dancer mukazi mu bibi kibi avuleyo nayogera ku bigambo bya Spice Diana bichi naye nga bambi mbaletedde video nga dobozi ya Spice Diana nga ali ku phone call n'omu era nga kyekino video yaletera Rita dancer okukola okutabuka oba okugenda na defaming ani Spice Diana ngenda banji kuplengera masa obyewulireko era nkomewo ne bajo ngali ku binsonga zani eza Asia wali mukuzika kwa Asia bambi ya press the wrong button webanga the Spice omukadde gwamanyi not anymore Samu dana mu by the way nza mukufirika nagamba ono omwana ndoza bambi ye musiru ayagala yamulinnyako nja kikuba ekyo kimazi kiŋŋambire bambi nja kukikuba mba simusobola nja funa bounce ange bakikube Musanyewe just let her go. You be careful with that bitch. Kugamba, you find a place in your heart, Musanyewe. Maisha entalo nyingi mweno industry. Entalo. Just Musanyewe muleke. Which way? My dear, now I got messages in one. She told me she apologized. She told me she apologized to Roger. Oh, no, Roger's in the one. To Roger. Wow. Okay, can she bring back the damage yet at the way of one? They have to get the condition and you know that. You will be well. If you can't be Mambiri, Mambiri, I want to let it go like that. You want me to call her and tell her that?